Nabono oba mugambe ki oba gwe mu nsi ki otamanyi nti eyo kamera. Nze bwe ntuuka mu nnyumba ya mukama wange ekintu kye nsooka okutandika okwekengera bisitaatu bye bateeka mu biyumbayumba kuba ebyo sitaatu bye bateekako bukamera nga ffe tetumanyi. Kati natuuka nga bugundi obwo nga bwe buli mu nnyumba bungi obuwerako nga buli lumu bagenda babuteekamu ne lumu gye bampa. Kati ngenda balaga kagundi ako kuliko akantu katono bwe kati kuliko akatuli. Kati akatuli ako okatunulamu bwoti kakamera kali muli eri munda era tosobola kumanya nti eyo kamera ng'omuntu takugambye kali muli eri munda. Kati wokitunuze emabbali bwoti wokitunuza bwoti eno emabega waliyo obwanda bakateekamu obwanda ne kabeera active kabeera nga kakola bakateekamu obwanda. Kati nze nakakwatanga ne nkateeka eri nze nekuba omuziki gwange. Netubabuulira ku kutega kwa kamera abawala bwe batega kamera ne mu comments awo bakadaama bangi abaabuze abagamba babatega cameras. Waliwo kadaama yabuddeyo n'agamba ye bagimutega mutooyi oba bagimutegako mutooyi. Kati tujja kujjayo ne lesson egenda okubabuulira omuntu ategeera atya nti mu nnyumba mwali mulimu kamera. Ng'omuntu okozesa ebintu bya bulijjo n'okuba nga okozesa essimu yo tugenda kujjayo ne topiki yetu tubeere nga tugibanyonnyola bulungi nnyo omuntu osobola okumanya otegeera otya nti wooli waliwo kamera ekukwata nga togiraba. Mpozi mu bintu ebisinga okulaba nga bategamu kamera balubu oba ettaala ezo ze mulaba ezibeera mu bisenge zammwe. Ebisenge byammwe bibeeramu nnyo kamera nga mweziri. Ku bitanda kwe musula wetegerezanga nnyo ku kitanda kw'osula mugulu ogwa kkono ekitanda kirina amagulu ana naye ku sayidi ya kkono ng'ekitanda okiyimiriddemu straight board ku mugulu okwatira nnyo okuteekako kamera. Batera nnyo n'okuteeka kamera wano ng'owantu bwewadde olaba nti no eddirisa mu kasonda k'eddirisa waggulu awo nabo batera okubeera nga bateekawo kamera oba waggulu nga ku luggi oluyingira era nabo babeera bateekawo kamera mu bisenge byammwe. Kati bwe muddamu ddiiro oluusi batera okuzibalaga oba ne bazibalaga nti nno omuntu osobola okulaba kamera weeri. Batera oziteeka mu bimuli, batera oziteeka mu biddole ebyo gw'olaba kiddole, ne batera oziteeka mu masaawa kugamba owantu. Kati kamera ennaku zino baziteeka kugamba bakuteekera kamera n'obuba tosuubidde. Waliwo ne kadaama awe yatulaga nga kamera boosi we yamuwa peeni ng'amuwadde ng'ekirabo naye nga nayo yali mu kamera. So ekintu kyonna bwe baba bakuwadde oba ebintu byonna buli kintu kyonna basobola okiteeka mu kamera. Buli kintu kyonna ne bwebeera ngatto nti bakuwadde engatto ekintu kyonna ky'omanyi ku nsi basobola okiteeka mu kamera. Nga bwe twabalaze n'eggulu nti bulijjo oli kadaama yali ateekanga olugoye ku kantu akali kahuuko oba kahanga ke naye nga nayo yali kamera. Naye ekirungi nti boosi yali amugambye nti akikola. So mwegendereze nnyo okwo tujja okwomereza ne mwana muwala ono era abalaze nti no kamera baziteeka buli wamu. Nabono oba mugambe ki oba gwe mu nsi ki otamanyi nti eyo kamera. Nze bwe ntuuka mu nnyumba ya mukama wange ekintu kye nsooka okutandika okwekengera bisitaatu bye bateeka mu biyumbayumba kuba ebyo sitaatu bye bateekako bukamera nga ffe tetumanyi. Kati natuuka nga bugundi obwo nga bwe buli mu nnyumba bungi obuwerako nga buli lumu bagenda babuteekamu ne lumu gye bampa. Kati ngenda balaga kagundi ako kuliko akantu katono bwe kati kuliko akatuli. Kati akatuli ako okatunulamu bwoti kakamera kali muli eri munda era tosobola kumanya nti eyo kamera ng'omuntu takugambye kali muli eri munda. Kati wokitunuze emabbali bwoti wokitunuza bwoti eno emabega waliyo obwanda bakateekamu obwanda ne kabeera active kabeera nga kakola bakateekamu obwanda. Kati nze nakakwatanga ne nkateeka eri nze nekuba omuziki gwange.